kumpi 2 n'omusobyo ng'amira eddagala kitegeeza nti tojja kulwala ofune bino ebirwadde balina n'engeri gye bakuyambamu endwadde ezisinga okututawanya ffe nga TB tibakuwa eddagala ne bakusomesa n'engeri gy'osobola okwetangiramu obulwadde obwo. Abantu abakulenga akakaikuru kamwe hamwe n'emitwaro 40 mu ihanga nibo beina akakoko ka Sirimu ekiri kumanyisa ngu omusande emwe yonka abantu 10 nibo barikukwatwa akakoko aka kandi omu mwaka abantu abakulenga emitwaro 5 nibo barikukwatwa akakoko niko kamwe. Miliyoni 1.4 kumpi mitwaro 4 mu 3 kumpi miliyoni 1.4 be bali ku ddagala so ebitundu 9.8 ku 10 be bali ku ddagala. Okuligira kitongole ky'amagaro mu ihanga akakoko aka kari munongo mu baana bato abali hagati y'emyaka 15 hamwe n'emyaka 24. Mu Kenya akyagenze nnyo mu bavubuka tebaaliwo gino emyaka gye twogerako emyaka ejasatu mwe abasinga muli 2 so tebalaba mu Kenya gwe twalaba emyaka giri nga tewali ddagala so sanga omuvuka agamba nze ntya olubuto kusinga mu Kenya naye ate olubuto oluzaala n'oddawo n'okola ebirala. Buligira Dr. Stephen Watiti ali w'emyaka 7 kandi oheriza emyaka 20 n'akakoko aka nagira ngu abanyayuganda boona b'emikiramu bakatandika kukyebeza akakoko aka nikabaasa kurwanisibwa kandi kabingirwe kimu mu ihanga. And I have told you that 1,000 are getting infected every day. So the statistics are fluid. They got guidance, but really Ugandans, we can stop this disease if we did these things. Stop the infections and stop the deaths. Then the few of us who are already infected, you will combine forces to make sure that we don't die of this disease. Meanwhile, we are not infecting you. Muringo ngogume Dr. Stephen Watiti na ihanangiriza emyeto yono mu ihanga ukore kiri kubasika cyona kurebekangwa akakoko aka tikagumana kajanjaro mu ihanga. Tojja ukola ki tojja kusiga kawuka kano. So byokusiga nabyo menye byemukwana tebikoma abana balina okuwasa n'okufumbirwa n'okuzaala naye balime kuzaala abana nga balina akawuka. Ruth Awol omukuru w'ekitongole ekiri kurwanirira eminyeto weina akakoko ka Sirimu ekya Uganda Network of Young People Living with HIV nagira ngu akakoko aka bakabere bakarwanisize kimu mu minyeto konka ekyakabi munonga eminyeto eri kukwatwa Sirimu etandika kushororwa omu bantu. Ekimu ku bintu etasobola kubuusa maaso y'ensonga y'okusosolebwa okw'abantu abalina akawuka kaleeta mu Kenya. Ennaku ezisinga mu bifo gye tuwangaalira abantu abalina akawuka kaleeta mu Kenya basosolebwa. Ekisinga okwewuunyisa ne mu maka gye bawangaalira mu bazadde baabwe mu masomero gye basomera mu makanisa gye bakuŋŋaanira ku nzizi abaana gye bajja amazzi ne mu bifo ebirala bye babeeramu eby'enjawulo. Naye nga bwe tuba nga tusodde banene abantu abalina akawuka kaleeta mu Kenya tubamalako obuvumu okuvaayo okusobola okulaba nti bayambako ku ggwanga. Tukimanyi nti n'otubantu bakumalawo akawuka kaleeta mu Kenya tulina nnyo okukola n'abantu abakayina okukola nti tebakasiiga bannaabwe okulaba nti bamya eddagala lyabwe bulungi nate tubasosola batasobola kukola ki kuvaayo beeyogereko basobole okukola nti bafuna obuyambi bwe beetaaga n'okukumawo babeera beegatta nabo. Okuligira Ruth abikiri kukwataho bono mu ihanga bashemeye kwimukiramu bakashomesa eminyeto akwakokoko ka Sirimu kari kutwazibwa hamwe n'abantu abaina akakoko aka barikubaho mu ihanga ahabw'okuba eminyeto emingi terikumanya n'okwemibazi erikomerwa. Kubanga omuntu waba amize bulungi eddagala lye asobola okuba n'omuntu nati natamusiiga kawuka kanene akaleeta mu Kenya. Otwala tusobodde kuyigiriza abavubuka oba abantu abalina akawuka kaleeta mu Kenya ddagala ki lye bamira lwaki balimira balimize batya mu butuufu bwalyo lisobole okukola ekyo kye liteekeddwa okukola twale tubayambe kimala. Muringo ngogume Ruth yayanangiriza gavumenti okutamu amaani kurebekangwa ebitongole birikwera abantu abalina akakoko ka Sirimu byashagikwa kandi byabasa kuyamba eminyeto okukira munonga erwaire akakoko aka. Twala obuvunaanyizibwa ng'eggwanga okulaba nti tukuŋŋaanya ensimbi ezibawo okufinansinga oba okulaba nti no activities eziri meant okumalawo akawuka kaleeta mu Kenya zibeera finance ozibeeramu ensimbi ezimala. Muringo ngogume Dr. Nelson Musoba omukuru wa Uganda AIDS Commission yashoborera ngu akakoko ka Sirimu nikagenda nikatuuba akujanjara omu ihanga atyo niko kugabanya Uganda obutakitwara nk'ekyokuzaanisa bakatandika kutwara amagara gaabo fwa. Olugendo lwe tutambula tugenda maaso tuli wamu oba tudda mabega. Tumanyi nti waliwo districts eyo ogwo omuwendo guli wansi nnyo ng'ebitundu bya Karamoja ne West Nile ate ne mubeera mu district ogwo omuwendo
ne gubeera waggulu ng'Fort Portal ng'Embarara tulabye nga ebitundu by'e Kalangala tulabye ze namba ziri nnya. Dr. Nelson yahamya ngu mu mwaka gw'2030 akakoko ka Sirimu mu ihanga nikabaasa kwija kuba kahwireho ati niko kuhiga abanyayuganda boona okwimukira mu kurwanisa akakoko aka barukurabira mu kwekebeza hamwe n'okwerinda. Twagala 2030 mu Kenya tumalewo buli omu bwe yeekebeza n'amanya nga bw'ayimiridde. Abalina akawuka ne batandika ku ddagala, eddagala bw'olimira obulungi akawuka kabulira ddala ne bwegatta ne munno atakalina tasobola kukafuna. Ebyo bikiri aho Dr. Nelson yashoborera ngu abaana bali aha mashomero barukutera kukwatwa akakoko aka ati niko kuhamya ngu amashomero nigarinda munonga abaana aba n'obukirabe ngu bakiriyo nibacondoza kumanya omuhendo gw'abaana gwakwatirwa akakoko aka omu bwire bwa COVID-19. Okunoonyereza okwakolebwa n'ekitongole ky'ebyobulamu wayiseewo ko bbanga kyasangibwa nti okubeera mu ssomero kirina bwe kiyamba omwana oba abavubuka bwe babeera mu ssomero balina engeri gye bakuumibwamu ne batafuna kawuka. Emikoro y'okwecumitereza akakoko ka Sirimu mu ihanga erikubaho buli kibanza ky'okwezi kwa 12 omwaka ogu neija kujaguzibwa mu disitulikiti ya Rakai omu ggombolola ya Kibale kandi omwebembezi w'ihanga His Excellency General Kaguta Museveni lwakwija kuba ari omugyenyi mukuru. Era nga lumu tugenda kuddayo e Rakai mu ggombolola y'e Kibale nga omukulembeze waffe wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni yagenda okubeera omugenyi omukulu. Omutwe mukuru gw'omwaka ogu nigugira ngu abanyayuganda nibo beine kwekwatiramu omu kwebembera ehururu y'okurwanisa akakoko aka. Kitegeeza nti kitandikira ku ggwe. Olina okumanya nga bw'oyimiridde, olina okwekebeza n'omanya ng'omuntu oyimiridde otya. Akawuka okalina oba tokalina. Bw'oba tokalina then otwale obuvunaanyizibwa weekuume olabe nti osigale nga tokalina. Bwe weesanga ng'okalina genda mu ddwaliro erikuli okumpi, yogera n'abasawo bajja kukubudaabuda bakutandike ku ddagala bakubuulire ekyokukola era bw'olimira n'ogoberera amateeka ng'abasawo bwe bakugambye ojja kubeera mulamu. Makuru aga gasha kwa Ronald Ngabirano aba Sky TV ag'enshonga mu rurembo rwa Kampala.